Yes, Fadi TV UG. Muri mutya mwasibye mutya abagifollowing namwe abagikumirako ngenda kubasaba musubscribinga munyige kade teekateeka z'okuzika Maama wa Suuna Ben zigenda maaso. Bambi Kitalo nnyo Suuna Ben musajja watu wali kati tategeera na kukitegera musajja watu bambi. Kitalo nnyo bambi ekya Maama mukyala Kayondo. Rest in peace. Musajja watu Suuna Ben yaziisewo n'emirundi egiwera bambi nga takikkiriza. Omulambo gukyaliyo maka. Suuna Ben gabadde yazimbira maama we bambi agenda kuba azikibwa olunaku olw'enkya. Ngenda gezaako kutunuuliza information ndabe gyagenda okuba nga azikibwa naye nga nkiwa agenda kuziikibwa mu bitundu by'e Masaka bwensuubira naye nga bambi Kitalo nnyo bambi ku sayidi eyo bannange okuviibwako maama kikanga gwabadde asigaza yekka banaye si byangu omuntu gwoba osinga okwagala nga gw'osigaza yekka ku nsi kuno okugendako bw'ati banaye okufa okugendako bw'ati Katonda yakola okufa oba Katonda manyi abasinga bagamba Katonda si yakola okufa n'okufa kwavaawa abasinga bagamba kwava ku Adamu ne Eva okulya ekibala buli omu ayogera kiki naye okufa kwanjawulo muno mu nsi bannaye bintu bingi ebizibu bingi byetutuukako muno mu nsi naye okufa si kwangu kuba omuntu asobola okulwala asobola okulemala n'asigala nga mulamu asobola okuziba amaaso n'asigala nga mulamu ng'okyamulabako awo n'omuntu obwafa aba afudde naye wayita emyaka n'emyaka newegiba myaka emeka newegiba myaka emeka oyo aba afudde aba agenze okwokufa kwanjawulo bannange akukola yenna yakukola bakola bintu mu nsi ne bannaye okufa kwo simanyi tewali amanyi oba okufa oyinza okusanga okufa kuzenga kubeerayo emyaka n'emyaka okuva eyo mu 1600 mu 1500 mu byasa eby'edda ng'okufa kuzenga kubeerawo naye abasinga bagamba nti okufa mu byasa eby'edda tekwaliwo mu byasa bya 1500 eyo tekwaliwo ati awo simanyi bona ani alimba munne kubanga kufa kuyinza okuba kuludde nga kubeerawo naye okufa eyakuyiya yayiiya. Kitalo nnyo bambi kya Maama wa Suuna Ben omusajja mukulu bambi w'ebinyaanyanya Suuna Ben ow'ebinyaanyanya bw'ate bwafiiriddwa maama olunaku olwaleero olunaku obadde bukya budde bubadde bukya bulaba gukyaliyo mu nnyumba adda n'ennyumba gy'abadde yazimbira maama we banaye abadde ayagala maama we toyinza kubanga toyagala maama wo bannaye bambi kasita abeera nga naye akutegeera manyi eri abantu bambi ababani ba maama baabwe naye nga awulira mukoowa oluusi eri n'abazadde oluusi abeeyisa obubi eri abaana baabwe omwana n'atukisa nga yakukoowa ate ng'olaba omuntu kiba kizibu okukyawa maama we ne waliwo maama we kyayinza okukola n'owulira nga ng'akutamye osanga omwana nga takwatagana maama we ng'awulira yamukoowa naye ebiseera ebisinga bambi maama ayagalwa wakati Suuna Ben gwabadde asigazaawo yekka kati agwesezaawo Kitalo nnyo bambi Kitalo nnyo Suuna Ben Mukama Katonda engeri okuba nga amugumya engeri okuba nga bambi amugumya amukwasaganyizaako naye nga byo si byangu okufa omuntu waafa n'agenda omuntu okasitafa libagamba nti afudde yaba agenze oba omuvaako buvyo yaba agenze singa kali waabangawo kakyansi ng'obali wayitayo emyaka nga 5 ng'akomawo abantu bafe bangi bandibadde bakomawo dda kubanga tufiiddwe abantu bangi nnyo bazadde baffe abafamire ng'emyaka 5 gyayita dda gyawera naye nga tayinza kudda singa 5 we gaawera ng'akomawo kyalibadde malembe kyalibadde kaleeka oba n'ensubi n'ogamba nti mukyala Kayondo afudde naye 5 we ganaawera bonna aba nkyaliwo yakuddamu mukole ki musinkane mu miitingi nepe tadda yaba agenze abatagenda kukomawo naye nga Kitalo nnyo Mukama Katonda engeri okuba nga agumya Suuna Ben naye nga bambi si byangu kaseera kano akazibu bwe kati sajja bwatu bambi si byangu Kitalo nnyo bambi amawulire agakedde okuba nga gatambula nga amawulire gano gankubye enkyukwe so sigamba iki bano bali kuki bali mu kubika mukyala
nsooka ne binoonyerezaako ne ndaba ne nkonfaaminga naye zokakasa nga bambi bintu bituufu. Suuna Ben musajja wattu yaguddewo dda ekigo kubanga abadde atuuka ewaka maama gy'abadde akola ki, gy'abadde abeera gy'abadde yamuzimbira ennyumba naye nga bakwatiridde mukwatirire nga tasobola na kutambula, atagala butabagazi bali musajja wattu amaanyi nga gamuwedde. Abadde ayagala maama we nga ku leediyo wali kubukedde fama kwakola ku leediyo ya Vision Group kigambo kimu bibiri nga yogera ku maama we. Interviews ze bamukolako nga kiba kizibu okukivaamu nga tayogedde ku maama we. N'ebyo ate munene n'ensinzi yantabula. Omuntu ogw'osinga okwagala, asinga okutegeera, asinga okubeererawo, asinga okubeera nnamba emu, ate yaafa. Kati ne weebuuza omuntu akole ki? Omanye n'ensimu naye omuntu okuwummulamuko okuwona ebizibu ndowooza olina kumala kufa, sikulimba. Muno omunsi omuntu okuwona ebizibu bibeeramu bitaabwala enkya neggwe. N'obeera n'ensimbi ng'ozina zitudde ku akawunti era ebizibu byesomboola. Era obayo n'obuzibuzibu obukutawanya obukumalako emirembe. Bubeerayo. N'oba n'ensimbi nga kweziri ku akawunti zitudde buli kimu kikutuukako. Era oba n'ebizibu. Era oba n'ebizibu. Kugamba ensi eno yo omuntu okuwona ebizibu ndowooza ng'omaze kufa munnaye ng'owummudde. Naye oba okyagirimu ng'oli kirya ng'oli mulamu ng'otambula olaba bulungi ng'ossa, kiba kizibu okubiwona. Naye nga abambi Ben Suuna oba Suuna Ben, DJ Suuna Ben w'ebinyaanyanya, Mukama Katonda amuyambe ayongere okuba nga amugumya. Kano akaseera kazibu nnyo, kaseera sekangwa. Abali Iraq, Saudi Arabia, bambi Maama Suuna Ben yafudde. Abali mu ggwanga erya Qatar, Maama Suuna Ben yafudde. Namwe abali Uganda kubanga eri abatalina kukitegeera nti Maama Suuna Ben yafudde. Bambi eri abantu abalwawo okubeera ku media ababeera bize. Naye omukazi yafudde ebyaddaala nange maze okuba nga nkonfaaminga. Mweraba.